Okutandikira mu ssaza Ssingo omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa agobye abantu ababadde bakolera mu birombe by'e Kasanda. Omusasi wa Pesebuufu baana ba Kintu yalina ebikira ku bino. Omukulembeze w'eggwanga alagidde abantu abasigala mu birombe wasimwa zaabu mu disitulikiti y'e Kasanda okubulwa mu kabunnambiro ekitadde ku bunkenke abakulembeze mu kitundu kino. Omubaka mu Parliament akiikirira disitulikiti eno y'e Kasanda Kalule Flavia Nabagabe ategeezezza nti ebbaluwa gye yafunyeeko kopi eragira abantu bonna abali mu kirombe ky'ekisiita okukyamuka obutasukka myezi 6. Ofisi yange yafuna ebbaluwa okuva ew'omukulembeze w'eggwanga eyali ewandiikiddwa ng'eweereddwa minisita w'ensonga za minerals ng'egamba naddala ekirombe ky'ekisiita nti bonna bagenda kukola ki kugobebwa mu bbanga lya myezi 6. Kyennyamiza nti ekisookera ddala nti pulezidenti yawandiise directive eyo ng'alagira abantu baveewo baddeyo gye baava kubanga yabayise ba immigrants bonna baddeyo gye baava nga yeerabidde nti bano bannayuganda era nabo balina eddembe okubeerawo mu nsi yaabwe. Kino kitadde ku bunkenke abakulembeze mu kitundu kino nga bagamba nti abantu baabwe tebamanyiwa we bagenda kudda nabo wakujja ekyokulya nti kubanga mu kirombe kino bye badde bayimirizaawo obulamu bwabwe ne famire zaabwe nga bajjayako okulya. Kino kiddiridde omukulembeze w'eggwanga okulagira bano okukyamuka bunnambiro nti kubanga bakiri mu bukyamu nti era n'abasinga obungi abali mu kirombe kino si bannayuganda, ekintu abakulembeze mu kitundu kino kye bawakanyizza. Ebbaluwa eno yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka guno bano ebawadde ebbanga lya myezi 6 okubanga tekyali muntu yadde omu bw'ati okuva mu kirombe kino era nga guno gugenda kubeera mulundi gwa kubiri ng'omukulembeze w'eggwanga awandiika ebbaluwa n'agoba abantu bonna mu birombe bya zaabu ebiri mu disitulikiti eno y'e Kasanda ekiviiriddeko abantu bangi okubundabunda n'abalala okubulwa emirimu. Sebuufu baana ba Kintu, CBS FM Essingo. Ate mu ssaza Busiro abagoba ba boda mu bitundu by'Entebbe abataganyuddwa mu ntegeka ya gavumenti ey'emitwalo 10 eri abantu abakoseddwa ennyo omuggalo baagala bannaabwe bonna baganyulwe mu ntegeka eno awatali kusosola kubanga bonna bali bubi era bano baagala gavumenti ebakkirize baddemu okukola beenoonyeza ensimbi. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebisingawo. Okusinziira ku nteekateeka eyafulumizibwa Ssawa Minisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri ku nsonga z'okudduukirira abantu abakoseddwa omuggalo ogwateekebwawo ku kirwadde kya COVID-19, abagoba ba boda be bamu ku kibinja ekyayogerwako n'abalala okuweebwa emitwalo 10,000 egy'okubayambako olw'obukosefu bwe bafunye mu kiseera eky'omuggalo. Eno mu bitundu eby'Entebbe abagoba ba boda abasoba mu 1,200 be bawandiisibwa kyokka nga olutuukidde olwaleero abagoba ba boda abakaganyulwa mu nteekateeka eno tebannawera wadde 5 nga kino kitabudde abakulira boda Entebbe ne batandika okwogerera gavumenti amafuukuule olw'ebizibu bye bayitamu bye batutegeezezza nti basongeddwamu nnyo olukongoolo okuva mu abo be bakulembera nga babalangira nga bwe batandise okulya ssente zaabwe. Bajja ewaka nga baŋŋamba twagala kyakulya bwe tuteekako omusabazi tugaana okukola ate bagamba bakuwa ssente naye tozituwa tebajja kunona ssente ze babasuubiza naye nze nga nze chairman sizifunanga ez'emitwalo 10 eza covid ez'okuyamba abawejjere ng'ate ffe ababoda ffe tusinga okubeera mu mbeera embi nga tetukola. Newankubadde nga abagoba ba boda boogera kino ssentebe w'olukiiko olulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 Entebbe ate nga mbaka wa gavumenti atula Entebbe Haji Nuru Njuki Mbabali agambye nti nabo ng'ab'olukiiko tebalina basobola kuyambira bagoba ba boda bano ate bakomye okweyagaliza n'ebibinja ebirala ebyawandiisibwa nabyo birina okufuna ku mugabo guno. Bwe baba nga babawandiika bagumiikirize baleme kupapiriza kubanga ssente zirina kugenda ku ssimu zaabwe batunuulire amasimu gaabwe ssente zijja kugendako naye si bonna sagala kubashuwalinga nti mwenna mugenda kufuna n'ekirala muleme okweyagaliza mwekka kuba bannayuganda bangi abalina obwetaavu ate nga nabo balina obuzibu. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe.
Okuddayo mu ssaza Ssingo, abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu kibuga Mityana batenderezza nnyo enkulaakulana etuukiddwako mu ssaza Ssingo mu myaka 28 bukyanga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II alinnya ku Namulondo ey'abajjajjaabe okulamula Obuganda. Bannassingo bano basinzidde mu kibuga Mityana ne bategeeza nti mu myaka 28 gino balina bingi bye batuuseeko omuli okumanya omugaso ogw'okuweerera abaana ssaako okufuna ku bbasale za Kabaka Education Fund eri abo abateesobola. Bano beeyanzizza beeno olwa bbasale zino n'okuzimba amasomero, okujjanjaba abantu be ng'ayita mu nsiisira z'ebyobulamu, okuteekawo ebibiina by'enkulaakulana n'okutumbula ebitone by'abantu ba Buganda ng'ayita mu masaza Kaapu, emisinde gy'amazaalibwa n'ebirala. Bano era beeyanzizza beeno olw'enteekateeka eya bulungi bwansi ebayambye ennyo okukulaakulanya ebitundu byabwe nga bayita mu kukola enguudo n'okutumbula obuyonjo. Abakyala mu kibuga Mityana beeyanzizza beeno olw'okuteekawo enteekateeka ey'okulwanyisa endwadde ez'enjawulo omuli fistula, sickle cells, mukenenya n'endala ng'ayita mu misinde gy'amazaalibwa kubanga endwadde zino zikosa nnyo abakyala. Nze Namawejje Mmire nkolera mu Mityana Central Market ntunda byennyanja. Twenyumiriza nnyo mu bintu bingi Kabaka byatukoledde era tuli basanyufu kuba yateekawo Kabaka azirwani ne tubeera nga tufunyeemu abakyala baali bazaala nga bafuna obuzibu bungi naye fistula n'agezebwako okukendeezebwa ng'ataddewo ekyamaanyi. Kabaka azimbye amasomero, abaana bato bonna be tuzadde bajja kusobola okubeera nga bakola ebyo ebitutwala mu maaso. Kabaka akoze ebirungi bingi n'abeerawo ku lwaffe ng'abantu, n'abeerawo ku buli kimu kyonna n'atuusa ku ekyo tulina okubeera ng'era olaba ataddemu omukono okulwanyisa siriimu tusobola okubeera nga tuli balamu nga twekuuma nga tutegeera ki kye tulina okukola okusobola okutuukako ekyo kitusobola okukola. Ye munnamawulire wa CBS Fans Club mu Uganda era omwami wa Kabaka ow'omuluko ogwa Busimbi Frank Mwanje Byaddo yeeyanzizza beene olw'okuteekawo leediyo eno Kyabassa ebayambye ennyo okumanya ebigenda mu maaso mu nsi. Ekyamazima mu myaka 28 nga Ssaabasajja Kabaka ali ku ntebe y'abajjajja abaalamula, Obwakabaka bufunye ettutumu mu mawanga gonna lwa nsonga tulina emikutu egituusa amawulire ga Ssaabasajja mu bantu ab'enjawulo gezanga CBS, BBS n'ababeera ku mitimbagano egy'enjawulo. Ekyamazima nga CBS ate evuddemu ebirungi nga Pewose yeeterekera obumu n'obwegassi nga abamanyi ebyalinga wedda mu bwegassi kye bukola. Abantu bavudde mu bwavu nga beekulaakulanya mu mpolampola. Obwakabaka Kabaka atukubiriza okukola bulungi bwansi. Ekyamazima okuva wewaka paka ne gye tukolera. Obwakabaka nga buyita mu CBS ne BBS, ekyamazima abantu bawuliriza era ne bafunamu omuganyulo. Ate mu ssaza Kkooki omukwanaganya w'emirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda mu ssaza lya Beene erya Kkooki Oweekitiibwa Gertrude Nakalanzi Ssebuggwawo akubirizza abakyala okunnyikiza emirimu gy'okukolera awaka kibasobozesa okuyambako abaami baabwe mu kuddukanya amaka. Oweekitiibwa Nakalanzi Gertrude Ssebuggwawo abadde n'abakyala bawangala nabo ku kyalo Bitaabago mu Kimyufu mu ggombolola ya Mumyuka Lwanda mu ssaza Kkooki era nga bano batabibwa enkola eya CBS Pewosa n'abakubiriza bannyikiza emirimu eginaabayamba okufuna ensimbi naddala nga bongerako omutindo. Tugenda okuyingira nabyo mu mwaka omujja tujja kuleeta kafankunaali kuleeta biri ebyo ebyayita mu mwaka omujja tugenda kukola. Anjogeredde kabiza akali ku muti ate nembala bano nga buli omu asaka amwenya obumu babubbyeko ne ku miti biki kakati nga kyekitenyi kyetubaddeko era nze jjo nina omukyala gwe nayogeddeko naye wannengamba kinnuma nnyo njagala tuteekewo olunaku tulambule abakyala baffe buli omu atulage kyakola nabali nakakijja mukamwa akakigamu omukyala omu ku bana njagala tulambule buli mukyala tujja kubeera mu Poesa nga tutambula tulinnya olusozi tuddeeno tuddeeri bagamba mbu tuli mu Poesa naye omubuuzo naye Poesa baba gwewola ate wategedde nze sinabakula kutenkola ekyo ebiyumba tebirinda kati tuli mu musana abaami nabo tebalina kyebakola kati batuzimbire biki ebiyumba. Oweekitiibwa Nakalanzi Gertrude Ssebuggwawo era asabye Abakooki n'abantu ba Buganda okutwalira awamu okunnyikiza ennyingo ey'Obwakabaka ey'obumu nga bayita mu kukolera awamu wamu n'okuyambagana. Bannanga bakyala abali kigambo ky'obumu ennyingo namba 5 ennyingo zitutambuza mu Kabaka era zinyolakola za Katonda nti Kabaka ebintu ebiri eri birooto bayinza ebibeera birooto n'ebitakoesa kyajjanga ekisaaga era bulijjo naye nga kyamulemba
Omusomesa w'enkola za CBS Peosa okuva mu Kakalabizo erya Buddu CBS Peosa Sako bano abajjukizza ku bukulu obw'okuyiiya n'okugunjaawo emirimu egyawaka eginaabayamba okugenda mu maaso n'okunyweza amaka gaabwe. Omusomesa ono Charles Sekabira Lubega alambisa ensonga zino. Tubadde tetuweewola kubanga abakyala abasinga obungi tukola gyawaka tuwewaawo kati ngerayo batubuuza nti owaayo okola mirimu gye zikola mbeera bitabago era osinga obungi n'ogenda nju ku nju wano owaayo mukola mulimu gye ati tukola nze mbeera bitabago naye nga jjukira ennyingo enkulu mu CBS Peosa kwali okusobozesa abakyala bano abatuula ewaka ababeera ewaka abawangaalira ewaka okubaako obulimu bwe bakolera awaka. Akabonero akandaga nti obulimu obwo tebunaba bw'amaanyi kwe kugamba nti tekyali beewola tuggadde seetaaga yambuulira nti waayo obulimu gye buli bw'amaanyi eyo statement emmala nkitegedde bulungi nti wakyaliwo oluyimbi lwe tulina okulima okulaba nti obulimu obukolerwa awaka buvaamu kubanga bwe babeena byokola n'okwewola tuweetaaga ate we bulungi koze. Sekitende Elisa Nicholas nga y'omu ku bakulembeze b'abavubuka mu ssaza lya Kabaka erya Kkooki akubirizza abantu baayo bongere okukola ennyo kiyambeko okukyusa embeera z'abantu baabwe naddala mu byenfuna n'enkulaakulana. Omulamwa guno ogw'enkulaakulana bannaaye tewali ngeri gy'osobola kubaako mutendera gw'otuuka nga tewali kyokozeewo. Oweekitiibwa yakimanyi bamaze emyaka mingi nnyo nga bakola nnyo ensonga lwaki ekikomera kye kijjudde embuzi nnyingi ente ekiyumba ky'enkoko so byonna tubituukako mu kukola nnyo nga tuyigira ne ku bannaffe abalala ensonga lwaki tujja okwegattira wano awamu ate n'okutereka nga bwe babagambye twaterekanga ssente zaffe mu kikebe ze tujja mu nju ey'okusenya enku y'engeri gye twakula ne tusobola okubaako we tutuuka. Tulina okukula nga twerekereza nga twewaayo nga tutereka nga twongera omutindo ku bintu bye kusaani. Musaza Mawokota abatuuze mu kabuga k'Ekayabwe mu ssaza lino eri Mawokota mu disitulikiti y'Empigi baguddemu ekyekanga omuwala owa siniya ey'okusatu bw'anywedde obutwa n'afa ng'entabwe evudde ku ssimu eyamuweereddwa omulenzi. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebisingawo. Omuwala afudde ye Shamusa Nalwadde wa myaka nga 19 ng'abadde muyizi mu siniya ey'okusatu ku ssomero lya Lumuza High School e Katende Empigi nga muwala wa ssentebe w'omuluka gw'Ekayabwe Isaya Kimbugwe Musese. Taata Isaya Kimbugwe Musese mu kwogerako ne CBS agambye nti yakutte muwala we oyo ng'akukuta n'essimu egambibwa okuba nga mulenzi yagimutonedde nti era n'amuyombesa nnyo. Taata agasseeko nti yagambye muwala we nti olw'okuba abadde amwagala nnyo yamukyaye oluvannyuma lw'okumukwata n'essimu eyo nti nga kirabika kye kyanyizizza omuwala n'asalawo okunywa eddagala eritta ebiwuka. Kigamba okubanga omuwala oyo ageze bazadde be balina we bagenze olwo kwe kunywa obutwa era basanze abimbye ejjovu bagenze okumuyoolayoola okumuddusa mu ddwaliro n'afa. Omu ku batuuze b'Ekayabwe Mpigi nga ye Kalunga Mike agambye nti ekikolwa ky'omuwala oyo kibatiisizza. Tufunye ekyekanga wano Ekayabwe Butawuni Council ya paasoni Rusittu muwala we yeewadde obutwa oluvannyuma olw'okumunenyako yasangiddwa n'essimu kale nga kiteeberezebwa okuba nti waliwo muganzi we yagimuwadde naye omwana ageze kitaawe ne nnyina nga bavuddewoko nga balinako gye balaze n'akwata obutwa n'abunywa kati bagenze okukomawo ate basanze ng'obulamu bugayigayi bagezezaako okumutuza ku kiriniki ebadde okumpi naye tekisobose obutwa bubadde bwamuyingidde nnyo. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Ate mu ssaza Buddu abantu ab'enjawulo mu kibuga Masaka bavumiridde obukambwe obwakozeseddwa abasirikale mu kikwekweto kya poliisi eky'okukendeeza ku muwendo gw'emmotoka n'abantu abagenda mu kibuga Masaka mu kaweefube okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde lumiima mawuggwe. Omusasi waffe Tomusange Kayinja yalina ebikirawo. Mu kikwekweto kino ekiyindidde mu nguudo z'omu kibuga Masaka poliisi eyolesezza obukambwe obusukkiridde bw'ebadde etema n'okukwakkula ennamba ku buli mmotoka esangiddwa ng'esimbiddwa ku luguudo era ng'obwedde ennamba ezimu mu kuziggyako nga ne bampa y'emmotoka ejjirako bagisikirako n'evaako. Ennamba endala obwedde bazimenyamu ebitundu 2 nga n'endala bannyinizo abaziteekamu libiti zinyooleddwa bunyoolebwa ne zigoomagooma nga n'ezimu ziyinza obutaddako.
ekikwekweto kino ekirese ne bannamasaka abatalina mmotoka nga bawuniikiridde n'okwebuuza enkola empya ezze mu Masaka y'okulwanyisa COVID-19. Omubaka wa pulezidenti Masaka RCC Fred Bamwine yakikuliddemu era nga mu mmotoka ezitalutonze mubaddemu n'ey'omusumba Bishop Leonard Serwadda ng'ono yakulira ekkanisa z'abalokole mu bbendobendo ly'e Masaka ng'emmotoka eno yamuweebwa pulezidenti Museven ng'ekirabo. Ez'abasawo, ez'abafaadha ne bannaddiini abalala n'ez'abakozi ab'enkizo pulezidenti Museven n'akakiiko ka task force be bakkiriza okusigala nga bakola. Era emmotoka ezisukka mu 200 ze ziggiddwako ennamba ekitanudde bannamasaka okuvaayo ne bavumirira ekikwekweto kino nga bagamba nti kuno tekubeere kulwanyisa COVID-19. Wabula RCC w'ekibuga Masaka Fred Bamwine avuddeyo ne yeetonda kyokka ku ky'emmotoka ez'abakungu ezimu ne bannaddiini eziggiddwako ennamba agambye nti ekyekango tekimanya muzira. Nze nga ssentebe w'ebyokwerinda ate ssentebe w'akakiiko ka COVID-19 of course nyina obuvunaanyizibwa okwetondolera abo abayinza kuba bakosebbwa, naye Abaganda balina olugero nti ekyekango tekimanyi muzira. Mu bikwekweto nga bino ensobi zibaamu ate tizibaamu nti zigenderebbwa. N'olwekyo kino ekikwekweto kitwaliramu n'alimanya ne saalimanya, naye kigendererwa ekikuli bottom line okulwanyisa ekirwadde COVID-19. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Abakulembeze b'abavubuka mu disitulikiti y'e Kalungu mu ssaza Buddu bajjukizza omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa atuukiriza ekisuubizo kye yakola eky'okubawa enkoko ez'okulunda bejje mu bwavu nga bagamba nti embeera batabuseeko mu kiseera kino eky'omuggalo. Abakulembeze bano bakulembeddwamu nnyinentebe w'abavubuka e Kalungu Kajumbi Franka basinzidde mu lukiiko lwe batuuzizza ku Nakidde Gala Gardens ne bagamba nti mu kiseera eky'okunoonya akalulu Mwami Yoweri Museveni Tibuhabulwa yasuubiza abavubuka mu bbendobendo ly'e Masaka enkoko ezisukka mu 47,000 kyokka nti okuva akalulu ekaggwa tebawulira kanyego okuva eri mukulu. Kajumbi Frank agamba nti singa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awa abavubuka enkoko ze yabasuubiza bangi ku bavubuka bano tebandikoseddwa nnyo mu mbeera ey'omuggalo. Singa katuli mu kutambula, singa tewali ajula wakati singa bavubuka mutunda magi, singa mwalunda za nnyama, singa ezinyama muzitunze nga tewali nayinza kulaajanira gavumenti mu Kalungu district ogamba nti nno ebawe ekyokulya, kubanga pulezidenti yandibadde yatuwa pulojekiti eyo ng'etambula. Kale mu Greater Masaka ensobi eri e Kalungu y'okulaba nti abavubuka tebalina mirimu niwala kisoboka okubanga bwe kiri. Era mu mbeera eyo tujjukiza pulezidenti kiriza n'obuwombefu bw'ekitala abavubuka ffe tukusaba pulojekiti gye watusuubiza ey'enkoko 7.5 mu Greater Masaka eri abavubuka okwekulaakulanya Mukama waffe ogituwe, osiima ogituwe tusobole okulaba nti tuva mu mbeera ng'eno ey'obutaba na mirimu gye tukola givaamu ssente. Abavubuka abalala e Kalungu okuli Yiga Yazidi Abasi ne Mulega Moses baagala Pulezidenti Museveni ajjukira abavubuka b'e Kalungu alondebemu abamu ku bo abawe ebifo eby'enkizo mu gavumenti ye ne bagamba nti baludde nga bamubeererawo ng'enjogera bweri nga ne ku mulundi guno nti be baakulembeddemu okumunoonyeza akalulu e Kalungu nga bakulembeddwamu Bbaala Abudu Mayanja. Excellence omuntu wakola obulungi asiimibwa, nze yakulira akalulu ke ekyamuliibwa ng'eggombolola okuva mu kukanoonya okukakuuma, naye nga nange nayinako mukama wange. Tusaba nga Kalungu disitulikiti abavubuka yesaawo pulezidenti n'ebisuubizo by'ozookola nti ojja kubeerawo ku lw'abavubuka b'NRM e Kalungu, yesaawo obeerewo. Kakati muvubuka munnaffe yatukulembera mu kintu ekira n'obuyigiriza abukola ki abulina. Twebuuza nga NRM emutaddewa. Ye Bbaala Abudu Mayanja mu kuwabula abavubuka bano ategeezezza nti Pulezidenti Yoweri Museveni bannakalungu abalinamu essuubi n'abasaba nti babeere bakkakkamu ku nsonga eno. Njagala bakubiriza mugende babageme ate mukunga abavubuka bonna gye bali nga mukozesa ofiisi yaffe y'abavubuka okulaba nti bagemebwa n'okwekuuma COVID-19. Ssentebe oyogeddeko ku nsonga y'okusiima kwa President. Kikulu nnyo naye ekirungi ffe kye tumanyi, nze kye mmanyi ku mukama waffe jjajjaffe Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa Saabalwanyi agoberera ate asiima. Era ensonga lwaki singa tasiima Ssempijja teyalibadde minisita, era singa tasiima Honorable Aisha teyalibadde state minister. Olw'okuba nti tuli mu kaffe wano abavubuka sijja kugaana, nze nange ndowooza nti ekiseera we kituuka nga olina okuva wano dde ewalala, nze mmanyi mujja kutujjukira.
bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.